kakati tulimu kuvuya nemanya kasaba kola ebibuzo kasaba kola kati bali obavayo wajja kubawo gap kakati no wali wakavuya ataka amanyi zi university ate banaffe baba yiva abamu tebabitegeredde ddala president agamba musome mu staggered way kati staggered yakinnyonnyola bagenda mu dictionary bakikebera staggered kyeki okutagala nga mutagala kakati university ezimu abaana bazizwe online baganyi anti online nawe taleta manyi kyekituufu osomesa omuntu tomulaba ekyo oliranga bidde omwana faba wano mu Africa omwana kinganga munaga mu secondary omwana bono ganda omusomese nga tewali report oli awuliranga biddwa ku fees nzi kuwera kuki tewali kale ujja kulimba kitaawo sijja kuwa fees kakati university omwana nga wa year 1 fresh nomwe abeere kadi ogenda okusomera ku computer abatabize atenze nkitegera bulungi nnyo omuntu ato mufiiringa tomulabako wanasobola okulaba nogamba ayiyi oyo sira ovisa nga tenga maaso alinga talyoke ne mudiscussingako ne bannaawo emirundi ng'esatu nedda abizibu tamina muddirawo nenzikiriza nti asoma kakati abaana nabo ogenda mu university nabagata katulinde ebitebe nagisoma luli kakati university kyebagamba bwe mankivu staggered kitegeeza nze ndowooza leta kaabamo mu ttuntu alabajje wakati awo bano badde mu ngeri y'okucangacanga kale okucangacanga abayizi nga basoma mugjeeko batono mujje ku makya mujje olw'eggulo nesigamba baana bamu bafuniddeko chansi enyaga bwabakunya akusabye tuition namukusaba nti kamu abiri ku online olabobonyaze ate kivaamu bulungi muzadde abakkiriza bulungi nange era mbasaagala ekyo kakati namwe mukitegeera oba minisita ave yakituvuunulira zeno nali manyi nti ate mwe mwatereera tukimanyi naye maama kyeŋŋamba nali manyi nti university zo baata kakati waliwo bano bacontinuing basome batya kubanga byatereera kati oli akiremyako nti president yagamba musigale ku online kati online jjukira mu university gaffe gano aga bulijjo tebyaliyo kati bachansi eze nabo okunyagirawo oluusi bazadde bagenda kati muze tunyaga nti banga wadde osasula kosi ya kamu nengamba bisomere ekanja bitekako online era sasula kamu tekisoboka tofuna kyekimu tofuna kyekimu oli ayagala kubba bubbi naye tofuna kyekimu era bwolina otola ku ssente tekisoboka nolwekyo wave katekale staggered president yali ategeeza musome nga we muwanyisa abazze ku makya muveewo baddewo bwe bityo mubeere nga muzanyisa naye kale kasatu bakyoseetuka kosi ezimu ate online tekola baana baffe bajja kufuluma nga ate bakibogwe nnyo zonna tekola ne bino byomugamba nti zikola nazo tezikola oba okola history ndoza bikola olaba tikyanga nyonyola mountain yabeera etya biki nowulira nga akunyumiza Napoleon ng'omutegeera ate lyandikoze singa amasanyalaze oyimagininga nti mu Uganda wonna tegajja vaako nensobola okubaka eddoolo lidda wati olina muŋona kati tusoma namuŋona ne gavaako kakati lekyebeefudde oba omusomesa nyini n'avaako are you there nolwekyebigwe kakati soke tudde kuno gundi yabadde ki Rwasa wabinyudde wano nga ndabanga ebyokusaaga ng'akaaba nnyo Rwasa nze okusinziira kutegera kwange alabika yabadde ayagala nnyo n'abatanzi omanyi kati abasajja mwegumya kakati mu kwegumya kubanga ye Rwasa agamba ono omuwala gwe yakanjula gwe bayita Angel mbwa amulabidde emyezi 5 ompulira bulungi yagamba n'abatanzi abadde naye emyaka 5 naye bwe yali ayomba ku n'abatanzi yagamba nti omuntu n'obeera naye emyaka 5 nga tazaala ekyo nakivaako nagamba omuntu n'omuwa buli kimu nga talina kyagira naye omugamba yiri lwaki tewagenda nokyale naffe kyetugamba omusajja baba bakudde nnyo bwe batyo sente oba oziwadde tolaba naye omuwala naye lwaki olya nnyo sente bwe zito ng'omanyi oli tojja mu mwaka nga lwaki tazijjanga weziri gutopima nogala kati nziridde ng'opima gw'omuzaala kizito olaba oli aya za gavumenti nga sizize ng'opima zaki ng'oyita omukase zijja mu nsawo omuntu wakusiima n'akwata omukono gwe n'agutwala ye kennyini eno mu nsawo nga tewali agugambye nti guguno ngusindise n'asikayo waleti naawe n'omulaba ng'agisikayo nga tebamukase mu kweyagalira najja usene ngomugamba bambi zireke ekyo tokinenyezanga omukazi ate nekira kiutamanyi tomanyi gyabayise abaana bonna beyaleka baleme kukwata sente yafuna muki musajja munanga alajanye alaja nikisusse naye gulya zaki nzirya kubanga ziri ku mmeeza nzirya kuba ziri ku mmeeza tulina cyayi mukalu yaliwo sijja kunwa sente zino zimpa denze ebyokufumbira tebiriyo
naye ng'okigamba ni Lwasa ngayaba nenda Lwasa kati uyo alajja Lwasa si yali bintu bya Luzinda Lwasa nga gogamba ekyo ye kanyini nate wasajja musesa ye kanyini yamirawo inagamba nze nyina sente nze ndi sente bamanyi ye kanyini omuyanga yesoma waliwo nali mumanyi nata sente tuyina najjayo budola chwa nawuteekaawo ate omwana asooka musibula nga tayagala bukwatako kati ojjayo bwaki kati obboyo olindaki katotegedde kubba akati gundi yabyemu bino kitegeeza esente z'omuntu ozirya kyenkana womanye nti nazo nedde mukamugambe nti sijja kufumbirwa kubanga sente yo omusajja mukulaajana sente si oli gwogambe yagala sente nziina bw'alaajana ati abanga akaaba nti sente zimu yasoose okaaba ulira wanyyo kaaba ate njagala nkubireko ekintu kimu kizito omuntu agenda okubbibwa omuntu agenda anti ulira anti akatekate gokikyusa anti ngamba gwazirya bwozirya kati onokulaja nga bakisirya ng'asirina kubadde ki nga nti abaye Uganda tubaweereza kati obuse 10 nti tetwagala mutwale bane tetubagala nga tulina ebizibu kwata sente lya omuntu erina okuwa sente notandika okuzirya nga si muganda wongalaka nti akwana manya waliwo ekijja okudda era nze sagala kulimba kyenkana ki omanye nti ono teri kyakugamba kulya kyenkana kyo talina kubuuza ekibuuzo ekyo njagala okubuulira nti nebbanga eri emyaka 5 naye alina kyamufunyeeko lwakuba oyita kyogera lwakuba ye mutwe gwe abalina kyayagala wekigaana ng'agamba nzibiddwa kyekimu namwe abalina abakazi ewaka mubeera nawe ewaka omukazi nakukolera buli kimu ati omukazi watuuka okuba nga alina kyasaba omukazi anziba naye nga byazza kukolera mu bbanga lyakubbye ago kiki kyokozeewo oba babbe ate obasanga eyo nga balina abaana bebakulusanya obasanga abagezi nga ate agamba babamunyigeate alajanira eno ate fera atusobedde yabadde nakubukolo naye mugamba waye abatamwagala kitegeeza abayagadde kulumya ayagadde kulumya si kyekibuuzo kugambye abantu balya ne sente paka kufa ate bukyamu bwe bulagwa oli mutuufu tolinayo wakulusanya gyova mugomba werabidde oba berabidde wamasiba n'abasajja bakusesa bire biyingiremu sembirano abasajja bakusobera sobola ate nga nze etaaga njagala kuzima nyumba ya mama wange egudde ng'onyumiza ebyomulwasa musonyiwe teteri adda muzireeta abasajja bakulusanya abakazi akati tusobola okubala lisiti lwasa jagizanyiga kati afunyeyo omu kati yabaluma wamma gya sente tibakulya ekinusu omuntu agenda okubbibwa nga yabbadde abala 10 naye kabbibweko kale Lwasa ali amutadde awasiza naye bw'asigala alaajanira oli sente ze zimuluma alina kyaki mutamanyi siraki kankubuleko ekintu kimu kyotamanyi leka nkubuuza ekintu kyotamanyi leka nkubula ekintu kyotamanyi mpuliriza olwo kyotamanyi abantu basajja ndala basajja baddeyo ne beekalambiriza mbu ye wakabita alina laavu naye mukama akuteeka mu katego n'ogwa mukwano n'omwana w'omuntu yagwa mukwano yagwa mulaavu kati akulaga nti oli abadde amuyingidde mu musaayi ate si buli saa nti ogwa mukwano ate tokibala ngalaye karatereera nabo si bantu nabo bantu ezo yokka bantu balya myaka 10 nedda tuli bakazi era bajja kulya gundi jajja wange obanga tugava bajjajja kwate mmotoka ya Lwasa ngokola ki ngona mulungi oyo ngoza byaki abantu abala kwate mmotoka ya Lwasa nyumba ye mudize nzino kankubuyeko siraji duka bo bosobolera imwe ngo erimuwe Lwasa eduka olaba ne wabasobodde bize era Lwasa jakaba nze namuyidde ngeri jakaba ngoyumwe lwaki kati yabazizza akasera ke wamuwa abantu abalala awange abazizza akasera ke yamuwa twale eri kyategeeza mu myaka 5 talina kyamufunyeeko kati nebeye biseera bya bizatya bamulidde nnyo bamulye ate mu covid kabamulye kakati wati kyekizibu ekyo buuza abantu kyali wange
mukolo kwenyini bwalaja niyo mukazi ali eri bwe walese gamba gwe yalese wano goli naji ate ne yabadde awulira buno osungula agamba abatwala oyo bamutwale enziri mu mazzi bamutwale n'amaana addamu n'agamba n'amaana agamba sincerely ateko kuba bamulya nyingi n'amaana agamba ate kati n'ono gwe yafunye kasitanyiza era nga mmuleka kukwanjula nkulekera nawo naawe bambi yagudde mukwano lava ogirabye basewo ne banyo wameno siraavu kubanga ekyokuzza bitusagala okinyengo tekiriyo sironya emunya 337 lwasalabye ssente halo wamma onabeera omugagga omuto kisembo ali esekyumba bayise omugagga omuto erejo balisa ssente gwe kiwulira oje yagudde mukwano ono nze siwagira kintu kya mukazi kulya sente za musajja nga tagenda mwagala yamwagalako emyaka 5 gyali bitono bannange omujjajja wabakwana mugambe nti amunange ze sente zo sizaagala tontekamu sente batugenda kukwagala okumalira obudde oba tolishiwa oyinza omwagala mu maaso eyo ate nga wabisazizaamu eno ku ntandikwa bivaawo nedde ekyo tekikola mbuliriraawo madamu nakali wabeerako ekadaba baagala nnyo programu ekyenja leero waliyo go babbi n'alumwa bambi bakazi bali babakuluusa kale naawe webale kubeerako oyo okiwulira ekigambo ekyo omulidde ssente olina zirya kyenkana ki nga naye oya ssente fiti ogirabira myaka ki ng'oganda ogenda noga nti okangira nzitako olyezize nga nange bwe nejjamye enkuba ndabe nga nafuna genda gewatuufu weggamira mu ssente ze ate lwaki tozirya gw'omuzaala kakati nze olowooza mba sirina mirimu gyenkukolera nakimugambye nange mba nina emirimu gyenkukolera kakati nange bawe mba nesasuli buterevu wama nkwagadde tatawana nekateba otawo Uganda ekyengera nekojja Kimbowa basajja bangi nnyo wamma tweyanzizza Kimbowa ndikubye essimu wamma tweyanziza bangi nnyo abakazi bakuluusanya ne bamubulira ebyolo yakabira omutwalo kubukedde okwo nga tebamuwadde mutwalo gw'ekiro naye kaakati luno lwazze zamulumye alemu kukabira omwalo omulungi omukabira otyo n'omuswaza swaza kumotoka kemodeze teryaza omuntu wakabira ku mukolo gwawasizaako nawe kiba kisusse oli ku mukolo mufo kyokuwana omukazi sweetheart baby ate ng'okabira oli kiba kituse omukolo mbakasiraje olemye okulaba ekituufu yali amwagala nayo laavu wammeyo siraava nyo no mamusiraje neddola nze ŋŋamba nti nno wabeerawo embeera ng'omuntu gaba omusajja yeyasente mu nsawo ze n'azikola n'aziwa omukazi naye nga tulina endowooza nti omukazi ne bw'anaaba ajja kukkiriza oba ajja kugamba asooka kweganyaganya ate nga tukimanyi kino sente kyeki sente zigaana omuntu akwala sente n'azikuwa tuliko nakkiriza wamaana akkiriza oba ofunye bwaba agaanye ogitwala nga loosi wabanga agaanye ng'akutte sente n'azitwala oba tofiiriddwa nnyo akkiriza mu kaseera ako nawe mukumirwa mu kaseera ako wamma lwaki bwe tukiraba ekyo siraje lwaki muli bakopi mulaavu oba yafiiriddwa tafiira ku malaalo engeri yafunye omukolo omulala agira abeera n'oyo kale olaba alina kyakukola olw'ensonga eyo nzekamusamugere webale kuteesa webalire ddala nolaba basajja ng'oyo akiraba ekifaananyi yebaloosi bw'obanga okyamwagala apange kuddamu kumufuna naye waba kati nga bamulya alye ate bameka ababikola ku mukolo gwe nyininyini ate ng'akuba eri masimu tiwamulabye atwala eri tebakulya ekinuso naye kale erawo kale abakazi babeereyo ne babalya ne babakula ki naye nga tebabawadde kantu musajja okaaba otyo basajja nga babalidde yagudde mulaavu bagiyita laavu sirage gwali ogudde mukwano owunga kati omuntu wo ng'ogweyagala bamutwala otula wano nga tokyandaba mulaavu ngwamu ebyo sebo boza watandikira eyo sebo leka
bantu balina ebizibu sebo nga sente zazina naye nga mwagala gwalaba kyokka atalina ssente anoonya ssente wasa terera naye maama ogenda omujjeko emmotoka yo kale ate emmotoka yo kale gikyusa ne kaadi kale katugende mu mbeera y'obudde nawe Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wonze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era betunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zeeyongedde amaanyi okwolekera eggwanga lyaffe ekireeseewo obudde okubeera obw'ekifu n'ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde okubeera obw'omukalwe. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagiriza ebitundu ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekikome nga n'awamu akasana kajja kkeera kwaka nga bwekakubaakubamu. Olwo embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubirayo pereketya w'omusana. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 35 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe so nga ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu London ne Tokyo tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde so nga yo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 31. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael. walwasa musajja waffe byali kale tugenze mawulire nonno munange tebinaba kuggwa ebyalo ya Bob Kasango na ebimufuse omulambo gulemedde ku ngulu bakyagenda mu maaso abooluganda eggulo bagumbye ku makaga A+ gye bakuumira omulambo nga bagamba nti baagala atwalibwe azikibwe naye nga bwe bakeberako balabe oba bali tebamunonyeeyo gamugujje tukebereko bakeberako oyinza okubona awulira ku nsi kuno munnange mungeri kati omulambo omugagga okulabe gubonaabona ngulabye kale katugendeyo Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga olunaku olw'eggulo yategeezezza Parliament nga bwe yafiiriddwa muwala we Sheila Litwala Kadaga era olutuula terwaluddewo. Ababaka nga bamukungubagirako ow'Ekoboko Margaret Babadiri yasituse n'amubuuza w'omumyuka we gye yalaga ng'agamba nti eyandibadde akubiriza olutuula olwo okumusobozesa okukungubagira muwala we. We shall be having a brief sitting today. We have suffered a tragedy in our home. Madam Speaker, you have a deputy speaker who should help you when you are busy, when you are in a problem. I'd like to find out what has happened to the deputy speaker. Kati olwaleero amyuka speaker Jacob Olanya akomyewo n'akubiriza Parliament oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga n'ensonga ezimulobera tezaategeerekeka. Olunaku lw'eggulo mu mawulire agataliiko nfuufu twakulaza emboozi abooluganda n'emikwano gya munnamateeka Bob Kasango bwe baalemereddwa okukaanya ku wa gy'alina okuziikibwa nga namwandu ayagala aziikibwe Fort Portal. Omugenzi Jagula ettaka so nga ab'enganda za Kasango bagamba atwalibwe ettololo gy'azaalwa. Olutalo lwabadde ku kkanisa ya All Saints e Nakasero oluvannyuma lw'okusabira omwoyo gw'omugenzi. Ab'enganda za Kasango bawambye omulambo okugutwala ettololo kyokka nga bagubagiddeko Namugongo. Ati olwaleero abooluganda lwa Kasango bakedde kugumba mu maka ga A+ Mengo abaterekebwa emirambo nga bagamba nti baagala kutwala muntu waabwe ku butaka. Mu
kifo kino abasirikale balabiddwako nga balawuna okwewala obusambattuko era nga n'abamawulire ebifaananyi babadde babbirira bibbirire obwedda buli mulambo gwe bafulumya nga abooluganda bakaka aba A+ okugwekebejja bakasente si muntu waabwe kyokka aba A+ babategeezeza nti bakola nsobi era singa bagenda nakyo mu maaso baakubagobawo. Nedda yagambye teri agambye nti naffe twagala kulaba kye twagala kulaba This is a funeral home. In the morning you people were in Aku to put our person and take. Get serious. This is a funeral home. Bwebwongeredde ng'omulambo gukyali ku A+ naye nga kitegerekesa nti bafunye ebiragiro tekujja kufulumizibwa olunaku olw'enkya. Baba Oluganda basigadde bagumbye okuliraana amaka ga A+. Kasango tagenze mu injunction anti bebadde balooya. Uli akuteekako court injunction temumuziika tujja tubigonjoola. Ne batereka mu ddwaliro. Mukaayana ne bagamba nti ate mulinde judgment mugira mutereka ne baloopa omusango ne gujjawo ne batandika okuzunga titi balooya ne bajja ab'essayiri paka omulamuzi bwabiyingira mu bira gye bigenda. Kubanga kati era gye bigenda kubanga olaba kati buli side eri serious. Byo basalawo. Ate bonna omukyala w'ennoza yali naye looya. Semanyi. Kale embeera bweto bweri byonna nagamba ebyo byakuyiga fayiri abalamu embeera tezigeza nezikugwira oba nezijja mu bulamu bo nga tobiteeseteese buli kirabikawo bwe kitimanya nti n'okitereeza otya singa gwoba abadde mu katwako ate era bw'oba osobola okitereeza okitereeze mangu tereeza kakati awo tewaliwo nnyo kyamaanyi ne wabula kuziika muntu bw'omuziika eri kibaaki muziika eno kibaaki tewali just kwako side kakati mulambo mugagga kitegeeza omuzika waliwo ebifunibwawo era munaise ntwalade nazo tugenze kugulira eddala ekasanga tiba ssentebe bo ate bawereddwa stampu ate ne balabulwa nti bazikozesa bulungi katugendeyo. Basentebe b'ebyalo mu Kasangati Town Council mu Wakiso District babawadde stamp ku mukolo ogubadde ku kitebe ky'eggombolola e Kasangati nga Lutalo Woman Town Clerk ne Deputy Mayor w'e Kasangati Mawanda Joseph ne basentebe babaddewo okwaniriza stamp zino. Omuntu awa wansi yeetaaga service ng'ezo naddala okuviira ddala ku sitampu bw'aba agenda Bulaaya asobola okulaba nti agenda wa chairman ng'asobola okumuwa ebbaluwa nga teriimu bukuusa okutuuka ku airport ne bamugoba. Godfrey Akiki Kaawe Wakiso yabadde omugenyi omukulu era asoose kusomesa basentebe obuvunaanyizibwa bwabwe n'abalabula obutaddamu kuteeka stamp ku mpapula nga tebamaze kwetegereza. Naye bw'ebeera ekikulu tujja gifuna. Kyokka abakulembeze batandise okuwanyisiganya ebigambo ne bategeeza nti waliwo ebyalo ebimu ebirina basentebe babiri era tebagenda kubawa stamp paka nga bakkaanyiza. Naye kino kituyambye obwedda buli omu awaayo stamp wali enkadde nga bamuwa empya ekigenda okwongera okumalawo ensasage naddala ebikwatagana ku ntunda y'ettaka emirundi ebiri esatu. Tetukisuubira kubanga tukiraba ku mulundi guno ndaba nga tukozesa stamp eno eyaffe eya gavumenti era tubasaba singa wabeerawo omuntu yenna akozesa stamp endala etali ku ezo ze tubawadde ekiwandiiko kyawandiise kibeera kifu. Mu ngeri y'emu minisita wa gavumenti z'ebitundu Rafael Magezi akubiza basentebe b'ebyalo okukozesa obutakozesa bubi stamp z'ebyalo nga baagala okufuna ebyamangu nga bino abyogedde ku kitebe kya munisipa y'e Makindye Ssaabagabo ku mukolo ogw'okutongoza ekimotoka kya greda ekirima enguudo ekyaguliddwa munisipa eno. Nga tulindirira gavumenti obuyambi bweneetuwa obulala ffe tugambye nti nedda katweveemu nolooya mu nnyindo olwejja wekka katufune ekyuma kino kikendeeze ku ssente ze tubadde tufulumya nga tupangisa ebyuma ne twetaaga okukola oluguudo ekigenda okuyamba okuleeta enkulaakulana n'enkyukakyuka mu kitundu kyaffe ekyamakindye Ssaabagabo. RDC Jacinta Mbabazi ategeeza nga bagenda okulondoola abaali ensimbi z'abavubuka n'abakyala era bano n'abalabula nga bagenda okutwalibwa baggalibwe. Buli ssente y'abavubuka tawulikiraka ejja mu municipality making sure nti abavubuka abakulembeze b'abavubuka bali aweya. Oluvannyuma minisita Rafael Magezi akwasiza basentebe stamp bagende balamule mu byalo byabwe wabula waliwo abamu nga babadde bakaayanira obukulembeze era n'agamba nti bagenda kulondoola ensonga ezo. zino esobola kussa mu maaso n'olinya amadaala n'ofuuka chairman LC3 chairman 5 nesobola nekuleetera ebizibu. Etugisanga ku document nga document ekoseddwa mu mbeera embi. We shall ask you
How did you use this term? Ab'ekubuma nga bakulembeddwamu ssentebe Henry Sebugenyi basanyuse ne basaba gavumenti etegeka okulonda oluvannyuma lw'okusazibwamu obukulembeze bwabwe nga kkooti emakindi we yasalawo wabula ate ye munnaabwe gwe baavuganya naye Adadi Kawuki yalemera mu woofiisi mu bukyamu. Minisita kyasazeewo kakasa abantu b'Ekawuma basanyufu nnyo olw'ensonga nti nze nalondebwa abantu nendayizibwa nenonda akakiiko koze ekyalo nga bw'okiraba tekiina bakulembeze ate abantu bafiretenina kwekukunga buli kiseera. ya tuba tugenze muri agaffe bweru w'eggwanga nago ogategere bulibadde lidudume bweru eyo netumanye kubenza okubetonnya eyo naye nga wano ebadde tennatonya ebadde ekangakanga lyebbugu muli kyali lingi nnyo mu mbeera yonna nekyo tambula n'ekicupa ky'amazzi bwoba otazemu enniimu si kibi ate abala kati abeera ennyo mu bantu munaabe mumuntu nga tena okundaba lutalo ate omusana gwe mungi ate ekondakita bintu bitambule bulungi. Kale tugenze muri agaffe bweru w'eggwanga nago tusobole okubeera nga tugategeera tutandikiddewa lumbisa kaka tutandikidde kantandike n'eggwanga eri Amerika. Mu Amerika nno bongedde obukuumi ku Capitol House eringa paalamenti yaabwe oluvannyuma lw'omuntu okusasanya ekibalwa naga nti olunaku olwaleero abawagizi ba Trump era bateekateeka okulumba kyekibakayanya nyamma eno balinako ebisitole waayo pulezidenti omulonde bw'abaagira simanya n'agendako mu gundi kati bamanyi nti lwakola li baakikyusa kakati bo bali bagamba nti kwe beekalakaasa era balina okuddamu balage nti omusajja eyajja mu buyinza yabba bubbi kalulu kati Amerika tekitute nga kyakusaaga ye abawanvu n'abampi naga we cannot take things for granted tetuyinza bitwala binga bya lusaago era bayiye abawanvu n'abampi jjukira mu kulayira kwa Joe Biden bayiwa amagye omutwalo gumu n'ekitundu ekitali kya bulijjo mu Amerika oluvannyuma lw'okutegeeza nti abagizi ba Trump bali bayinza okukyankalanya ate n'abatujju bayinza okugiraawo ne bakola effujjo era kyekyabayisa abantu nga lino kiddiridde ekyafaayo kye baakola ne bajja ne beekalakaasa ne balinnyalinnya ebintu abamu bajja n'emmundu ennene era nga ne keesi ekyagenda mu maaso ey'okujja mu Trump obwesigire olw'okuba nti era bakyanalayizinga abantu ki abantu abaali bazze wano baali bazze kukola kidda lwaki beeyisa bwe batyo Abamerika ne bajja nga beetegese kirabika baali bakiteekateeka dda kale okunoonyeza bwe kulaga nti abaakola ekyo baali beeteeseteese dda kakati bwe babazzeemu okukyeyogeza tebayinza kigaya tebayinza kizanyirako era aboola baawo amagye bagayiye ku Capitol House oba gyoyita Parliament yeeyo basobole okubeera nga bakuuma tebajja kitwala nti era olunaku olwaleero ate Parliament eyo egenda okuba nga eteesa ku kya Joe Biden kyeyagamba mwongere ku ssente eza COVID-19 ez'okulwanyisa COVID-19 obuwumbi 149 kakati basuubiza nti kyamabaze ebiyinza okuba kitambula bityo akulya poliisi mu side eyo wuuyo okyolawo eyo wuuyo agambye nti ate tuyinza kizanyisa ekiwandiiko kino kye baaweereza kikyo ng'akiraga abamawulire n'olwekyo we have deployed tuweereza bambega tuweereza abasirikale tuweereza abantu baffe ab'amaanyi okukuuma ekitundu kino ebbanga ly'ennaku nga 2-3 obutabeerawo mbeera eno gye tutayinza kugayanga luli bwe twagaya abasajja ne bajjira ddala ne bakola effujjo eritagambika n'ekyo tuyinza kizanyisa ku luno tebijja kuba bya lusaago kale nno bwe batyo bwe bakoze side eyo nga tugenzeeko ate mu ggwanga erya South Sudan olunaku lwajjo South Sudan waliwo ennyonyi namunkanga akanyonyi akatonotono akabeeramu abantu abatonotono akeerinumudde ennima ey'ekigwo era bwe katyo abantu ababaddemu abantu 10 be bafiidde mu kitundu ekyo ekya Jonglei bafudde tekinaba kumanyika ennyonyi eno lwaki erindigudde ekigwo kyavudde ku kimbeera ya budde kiki ekyavuddeko ekyo bakyalinza okutegera jjukira nti okugwa kw'ennyonyi Sudan kibadde kibeerawo jjukira ne mukama waabwe Galang era yagwa mu nnyonyi emabegako emyaka egiwerako bano bajje mu buyinza kati ennyonyi eno bakyabuuza ki ekyavuddeko ennyonyi eno okugwa n'abantu okufira ab'enganda z'abantu bano balinze alipooti neva mu bainginia boogere ki ekyavudde ku nnyonyi basooke balabe ngeri bayinza okiyitamu ate eyo mu Tanzania ebyakubeerayo covid bikyali birandira ddala era nga omusosodooti avuddeyo n'ategeeza nti akafiirwa abanaani ababiikira 6 n'agamba emabega kaadi tasobola kyogerako kubanga omukulu yali yagaana ate nga yagaana n'abantu bano kubakebeza abanaani bano bazze bafa omu
n'ayagala asobole okukyogera ku waliwo ne Ssaabanaani oyo eyafa gye buvuddeko n'ayagala okyogerako nti covid yandibanga yatta abanaani kubanga omu yasooka n'abalala baali bamulina ne batandika okufa kakati olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti covid kituufu yabadde atta abanaani abaweze kumpi 6 n'abalala nga bali ku bitanda balwadde bazibu olw'embeera eyo kale nno covid emabegako President Magufuli yakkiriza nti covid yali gyali n'agamba abantu bateeko mask oluvannyuma lw'okufiirwa abakungu be 3 balamba okwali n'abaminisita 2 n'omu ne vice president mulamba ow'ekitundu ekya Zanzibar eyafa gye buvuddeko kakati munange covid bwatu Tanzania wadde agamba nno yayitaliyo egyali era kati masiki era ziba zikosa bukwaku wadde nga si kyabuwaze ng'ate tugenzeeko mu ggwanga erya Maima abantu 38 be battiddwa amagye jjukira gawamba obuyinza era nga gatwala obuyinza ngajjako president omulondo omukyala Suki ne gamutwala ne mukomera gye gamusibidde abantu bekalakaasa okuva olwo baagana okukwata ku mulimu gwonna abasawo baava malwaliro abakozi bonna aba gavumenti baagana bagamba amagye gabeere mantu balamu gawe ekitiibwa constitution gate omuntu eyalwangudde obuyinza era gabumuwe bakyaganya abakulu abo babatekako envumbo America babatekako envumbo abakulu ba individual ate era babagamba nti bakole ekituufu baganye abantu bekalakasa baganye okuva ku nguudo balooza abantu bajja kuvaako abantu baganye kakati batandise batajjo batta 8 leero bobigattagatta n'ebyajjo abantu baweze 38 be bafudde kakati nate beereetera emisango kwa buli lwotta abantu otoberedde eddembe ly'obuntu ekitegeeza oba ogenze mu ICC kitegeeza yakulemberamu ekintu kino yanimalira nga ate bamututte mu kooti y'ensi yonna ey'abakalintalo asobole okubeera ng'awoza guno naguli ng'ate tugenzeeko mu Sweden omusajja yesuddemu akambaya n'akwata embazzi n'agenda ku street n'atandika okutematema abantu ateme n'atema mu Sweden n'atema abantu batandika okudduka nga omusajja atutta n'ebiwundu eby'amaanyi era bwe baddukidde ku poliisi kwe kugendayo esaana omusajja yeekalakasa n'embazzi atemye abantu nga abamu badduse n'ebiwundu bantu 6 be atemeddewo ku speed era poliisi bweto teronzeza ne bakookinga ne bamuwaamu amasasi nga gaago naye nakkirira ezira ku kinategereka omusajja ono abadde ki naye nga president yagaa nti biyinza okuba bikola bya bitujju ng'abamu bye batandise akozesa bikola bya bitujju ng'akola nga agudde eddalu naye ng'agendera kutiisa abantu n'okubatta bakyakebejja omulambo n'oluvannyuma banoonyereze nti omusajja ono yabadde ani amutumye ate mu Japan naggaga apangisiza ekizungirizi kimutwaliko ku mwezi kyalambule naye takikoze kyonna agati akoluna tagenda kikola yekkakola abadde akikola ebbanga lyonna agambye ayagala ba artists 8 okuva mu nsi yonna bagende ku mikutu gye beerondemu bajjuze empapula abanayitamu bajja okugenda nabo mu kizungirizi kino okulambula ku mwezi n'oluvannyuma badde ku nsi kizungirizi nno tekiterwa kupangisibwa muntu individual kiterwa kwa gavumenti zezibikola nezigera ku muuni ku mwezi eyo nezijja ettaka gavumenti zezibikola amawanga ge gabikola naye kati ono naggaga omusajja mukulu oyo yaga nti bino naffe tubikola Mazawa musajja mugagga nnyo wa fashion alina fashion alina zozo fashion bakola engoye bakola ki bakola masuuti bakola perfume bakola biki n'ebira byonna alina sente abalirwamu $billion nga 2 sente zibeera ku akaunti ezituddeawo alina cash abeeraawo si bimbi obugagga bwe eziri awo ku akaunti mu Japan y'omu ku bagagga agambye kino akikoze abantu banyumirweko ku bulamu obulala nga tebali wano nti ngenda mu basi ngenda Kasese nagaba artist mu nsi yonna beerondemu jabasasula ezibajja eyo zibatuuse balina okuva bagende mu kizunguzi mu bbanga eyo ate beyagaleko badde ensasula y'ebintu byonna ye kakati bakirinze abateddeyo ennaku z'omwezi balina okubeera nga bakikoze ennaku z'omwezi 21 March balina okuba nga ensonga eyo ewedde ng'afunyemu baanaatambulako nabo naggaga kijja kuba kitutte abantu nga 12 ye kwali n'abagoba baakyo n'abantu abo kale nno byebiri eside mu Japan goba olowooza okulya sente abantu bamu bazirya mu ngeri ndala nga oyo naggaga oyo ate kati mu North Korea munange bakizudde North Korea mu kavuyo kano akokulonda president wa America Trump kasita yavuddeko
bazzeeyo dda bakola ebyokulwanyisa. Joe Biden alagidde mangu babanoonyerezeeko oluvannyuma ya UN okutegeeza nti banne musajja North Korea byabadde abuzaabuza nti yaddamu dda okukolera n'ebyokulwanyisa teyabikuba, yakubako bintu kubuzaabuza ku miryango gyabyo n'ebintu abikoze bingi nnyo, naye nga tali yekka. China eri mabegawe ne Russia eri mabegawe. Kakati bagaye bamunoonyerezeeko Kim Jong-un ku bintu byazze akola ebyo ebyekiyaaye okudda mu kukola ebyokulwanyisa bye bamugaana. Kale nno esaidi eyo bw'atyo naye bw'ayimiridde. Kakati tukutwaleko Brazil nga babonaabona ne covid kyabakola mu Brazil bannange yaganye okusalako n'agamba dda nti Brazil covid aludde nga abatawaanya kati amawanga gali mu kugema naffe Uganda tugema naye bo vaccine tezimala ate ba abatta nnyo. Olunaku lwajjo lwokka abantu 1910 be bafudde covid mu Brazil. Kati bayingidde bantu emitwalo 7 abazze bafa covid. Bagamba be waabwe ebintu byagotaana dda tebakyalina kuguba tracing ono alina n'atalina kuba n'ebikola tebiriyo kuba abantu bangi ate babeera nnyo mu nzigota n'ebifo ebitali bya buvunaanyizibwa. Kale kizibu nnyo n'okulwanyisa covid mu mbeera eno nebala bafunye eddagala erigema kijja kuba kizibu. Kakati yembeera gye beetaaga okuyamba. Kati badde bakyali mu bya covid byandibadde awo ate amataba ne gajja enkuba n'etonyi y'amaanyi nereeta amataba. Twagala Ben atwaleyo tulabe amataba mu ggwanga erya Brazil kye gabakola. Katugendeyo twongere okumanya eggulire eryo. Eggwanga lya Brazil liggwawo lw'amataba agazze galikuba okuviira ddala mu mwaka oguwedde, nga mu mwaka guno amataba gakulukusizza n'okubumbulukusa ettaka mu ggwanga eryo okuva mu mwezi ogusooka okutuuka ekiseera kino nga ebitundu ebimu byafuuka ekitundutundu ekimu ku mugga ng'era ng'abantu basaabaza maato. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Ebitundu ebimu nga birina ebbugumu lingi n'omusana ogw'amaanyi yo mu ggwanga lya Brazil mu bitundu bingi nga ekya Acre, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul n'ebirala bingi nga ku lunaku olw'eggulo enkuba yatonnye okumala essaawa 2 naye mu kitundu ekya Grande do Sul ku byalo ebya Lagoa, Vanera, Rodrigues Centro, Gaucha, É muita água, cara. Chegou nem perto. E esse ano já entrou, mas que agora estabilizou. Medieneira Gentil ne Sao Sebastião nga eyo enguudo zaayononeddwa, amayumba gaayise ku ttaka agatakka wansi wa 32 naye nga abantu ababadde balufiiriddemu tebannaba kukakasibwa. Alipoota mu ggwanga eryo mu mwezi ogwa February ziraga nti enkuba ey'amaanyi atonnya mu mwezi ogwa February nga ku Lwabiri mu 3 yavaako abantu 2 okufa ate abalala 4 bakyabuze okutuuka essaawa ya leero nga tebannakubwako lya mu lubaale. Kiragibwa nti abantu 10,000 be bakoseddwa mu bitundu ebya Acre ne Rio Branco ate n'ekikyasinze okukosebwa omulundi ogwo ye munisipaali ye Cruzeiro do Sul olw'okuba nti Brazil yesinga okufulumya ekirime eky'emmwanyi okwetoolola ensi yonna okumalira ddala ebbanga eggwanvu. Amataba gano gakosezza ennima, enkungula n'ensuubula y'emmwanyi nga kisinze kuva ku musana ogwasooka okwaka ogw'amaanyi ogwaviirako empeke z'emmwanyi okukala. Kyokka ate amataba negavudde ne gakuba eggwanga eryo n'ebitundu bingi ekivuddeko emmwanyi ez'abantu abamu okuweweera era n'okuvunda. Ebyafulumizibwa ab'entebereza y'obudde mu ggwanga lya Brazil ku ntandikwa y'omwaka guno byalaga nti eggwanga eryo lyali lyakulumbibwa omuyaga ogw'enfuufu mu mwezi ogwa February okutuuka mu Apuli nga mwe bassa n'ebitundu ebimu ebyali bigoyezeddwa amataba mu mwaka oguwedde. Wadde kyateeberezebwa kityo mu ggwanga lya Brazil, bano basinze kukosebwa amataba ag'amaanyi nti kati ebitundu ebimu ab'amaato nga n'agamu gayinnyini be bakola. Eno endwadde zisuubirwa okweyongera mu bantu bangi nga basinga beebo abeebulungudde omugga Rio Tietê nga ne buyonjo zaabwe alipoota eraga nti nnyingi zajjudde mukoka. Amawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Kale embeera ndooza bwetyo bwetambudde ogirabye ebintu ensi munnange oba weegomba abantu abamu nabo si bali bulungi wala no tewali bulungi osanga ebintu si birungi esanga wala nawe embeera si nnungi waliwo gye nagende mu nsi emu ne ŋŋamba akanveko moteri ngene nambuleko wansi
nga nabo abantu wali abasabiriza ne mu America bakyaliyo bino akasente dola bakusaba dola omuwe nawe oli munaye wagenze nawe oze kweyiya kale nno naawe oba oliwo terera butereeza okole osobola okubeera obulungi Bukete yafulumya edda pasipio imwali abaana bafa P7 tubateekateeka musobole okuyita ebibuuzo ebyo ebibuuzo mubikole n'obwegendereza nsuubira tewajja kuba yabba bibuuzo kubanga era ebibuuzo tebiri sibyagundi nnyo tugenze ate mulimu ekisiibo ogwo ku Mulamba nga bagamba nti no okusiiba kwanziza ate ku masakalamentu yali yagavaako dda sakalamentu ogimanyi gwe yagaddako dda twamuyamba n'agaddako Father Ruzindano oli otya asirise buli ku mugagga Katende mugagga Katende oli otya bannange John Katende yagamba mwesimye tumugamba seba watolimba goesimye asomeseza abajjaja asomeseza abaani kale Bukedde ate mulimu era amawuli amalala bongedde okwogera ku olanya agambye olanya amazomo akamulambo manyi takubiriza kiki ekyatuukawo nalabye firimu yennyini gundi ndoza ade tamuwa kakati nno gwalieyo olowooza aliwo batasindika bantu kinga nze ndi vice president sajja lwaki ampamuddi nange nkoleko nga president ng'ebyakuwa by'osoma obeera ku bibi nti oluusi aba amaze okukulaba na bino bwe biri kasi ategeera nti olanya ayagala ekifo kye abadde abazimwaka covid muno naga nti kale kanjikubiriza omwaka mulamba nga tutegeera naye wobeera gwe kale olanya abadde ku nkingizo era waliwo yajja akubirizeeko ndowooza n'atuulako eno n'asaba oli namuga nti tujja birowoozaako eddo ojja kuteesa linda katumale kino ekyamaanyi kati olanya yatudde mu jjo nagati ayayaya mwaka mulamba nga sikubiriza bannange kasadde bamusasula butereevu lwaki ab'embuto baddukira ate mubamulerwa nga amalwaliro g'emiruka wegali bawadde ensonga batadde wano omukyala ate anaza omwana ekyogero jabisanga mwasika obulamu kakati abasuubuzi b'obwino batabukidde mu lukiiko lwa ssente ezabulankana nowino no yeetaaga okukyazaako nsereko nja mugamba obwino baali basoloza ssente zaabwe edda bagenda kukuzimba akatale ako mitwe mbijjukira ne basololeza ddala nga banoba n'omudaala ojja kuwaayo ne bawa kakati namalaga nti mwawadde bifu kubanga ekyo kifo kya gavumenti fudde zabula kakati gavumenti yakyeddiza n'essente zaze basoloza gwe baziwa ananagira siye Kayongo ate obadde ogamba mama nze awo banaye bamalayo yawuza nti bali abaguze balina baliyirira kebera wobadde ozitereka bwana Kayongo zijjeeyo musooka obadde aganidde ku mwenge abadde azikozesezza aganidde ku mwenge mulungire ebimuli by'emmwanyi bibino wano asika obulamu obimunga otya nga yeebase oba ebintu ebyo bigendanga mpola waliwo eyakikola n'agamba nti ye ayagala omuntu oyo aguveeko yakikola naye manyi yamalira yasigaza Ssekibutti nga tanyega tawuuna taseka naye nga waali batudde nda buli ssaawa oli yabinywa n'anyiga yamukyusa embeera kibanga bagamba njagala kisitakendeeza okwogera awo watuulaawo ayogera nnyo oba munango nanze bityoba oli mutamulanyisa nnyo butonde kati ntebereza nga soogera ndi awo Kizito yayogera nnyo ku TV mumpe ku ddagala erikendeza Kizito okwogera ne balikuwa nenvaako Kizito n'otula butuzibwa nti buli sanga obaawo mu time anti baali bakwagala mu time obeera mu time n'osirika omuntu yamwonoonekako yafuuka Ssekibutte wandigerezaako nti dola mugyemu ekyogera oba ofaananyi otya ng'otuulaawo nze simayina kyemba tutegerekekawo oliwo kakati bannaye bamaliriza ku ki nga yejjusa ate nga akyasobola okugiza nga takyasobola kukizayo nagamba nfudde sikyamutegeera nti wali ali emotoka nkyatudde tewamunywesa ebintu yakomyewo saameka koti ayingira 11 nti mwali neguwera omwaka nti banange omwana wa gundi gyali aya bano nsi nekuvunaana wamuwa byaki tugeze ku muko ogusooka peegi esooka bwetibwegamba nga bagamba nti nno ebya owino abasuubuzi balaze ssente buwumbi ezabula katonda wange tukkiridde wansi ku Lwasa ne bagamba bisajjusa ebya Lwasa kiki omugagga Lwasa ayongedde bwino ku kutabuka ne Nabatanzi agambye sina kye saamukolera amazima gali nti ye Lwasa akabira omwana wotulaano ku Bukedde balaganga Lwasa y'emyaka gite yalinayo mukazi ng'alina kakati era gyali kubanga bina bye twogerako alabika ng'omusajja atuludde n'okubaayo gyali
kati banayogerako kuba nagundi ayagamba yakola kimunyumira kati mama abana bambi oli atunula ateguya kazi wattu mukyala w'omukulu era lwasi agamba mbu abalina ssente ebyo bakola naye ne bano lwasi agamba siina kibi kye nakola nabatanzi oba nina ensobi aveeyo ajogere muwadde laavu yange yonna nansasula kumpisa mu maaso nagambye laavu waganye eyo laavu ekusula eddala usajja nabatanzi funa omusajja akuwase nnyabula naye tunyumirwa ebintu lwasi tebiri lwasi agakulemesa mwana kufumbirwa ulira nabatanzi mutaddemu ssente empitirivu namugulira emmotoka pajero ya bukadde 75 namugulira ettaka bizinesi etunda engoye makindye namuwa amaka gange ebulaga byonna teyabisiima nabatanzi wowe olayiwe ekiri kale mukedde bwekiri kale tugenze mu new vision afulumya ekyaya leero biology pass level mwani biology physics ne english mwebiri ate era amawuli mwegalagambye olukala lwa NUP tologeddeko olukala lwa NUP ate olwabakwatibwa terukwataganya lwa minisita jeje olwa minisita luliko 177 olwa NUP luliko 243 kale tugenze mu new vision mu tenders mweziri mu speed bagambye abasomesa teachers registered for COVID-19 vaccine abasomesa lwe bawandise bagenda kubagema COVID-19 nafa abamuli mtuwandike bagambye olusomo oluddako first term yita first term ejja kutandika mu August bane babazeeyo biri mu new vision afulumye olunaku olwaleero amasanyalaze tugenda kufuna gabwere mwe n'abaasaba kyateredde sanyalaze gateredde mwe n'abaasaba gatedde bagenda kuwa abantu 11,000 bagenda kufuna amasanyalaze gabwere gavumenti yamaze nekirabanga kisaanidde loozi asasudde byonna muli maanyi nnyo mu new vision ono waleero aboobino baboogeddeko olanya to chair parliament after a year speaker afiiridde omwana afiiridde omwana bambi nga kitalo nnyo kantu olanya we yayingiriddewo kitalo nnyo bambi president yasinkanye army chiefs ku bya security genda ogule new vision ogule bukedde ebintu ebisinga ojja bisanga mu katumule mutudde n'ebbeeyi ya siringi bubazi dola kwenge kule 365 ngato jitune 367 pound sterling wado jigula sinze 15 mu 12 no jitune 15 mu 12 mukaga euro wado jigula 10 mwana atino jitune 10 mu 2 sente Kenya wado jigula sinja 3 no butuntundu 3 mukamu no tunda 3 no butuntundu ana beya sinjo kusa ku banki nkuru ya Uganda. atugenda mu nyingo yaffe olunaku olwaleero eri abakyala baffe abalungi era omukyala wa leero kozesa kyolina okufuna kyotalina yes kozesa kyolina okufuna kyotalina mu bulungi bingi nnyo munange nagamba twala obudde abantu bagamba olinaki abantu bagamba akulotya abantu bagamba kiki ekisanyusa kuggwe bantu babimanyi ate era bulijjo bawulira nga babyogera ago ge maanyi go abalala munange nga wotuuka wantu okyamulawo abo gye bali nga gwe eyo talent ekyo kitone bangi nnyo munange ate tebakirina nga lwatula abeera nga ataliiwo katolaba nti gwolina ekyenjawulo ekyo abala munange oli muntu mukyamufu musanyufu abala wakula bulungi oli mulungi abala oli mugezi abala olina akabina abala olina amagulu malungi abala gomanyi otereeza abala gozimba buli omu alina ekirungi mukama kyeyamuwa tewali mukama gwerabira tofangayo obufi kulaba kiki ate amaanyi go wegali goba